Tunakuwa wachalo unakuyimba amati nakitegeera bungi nekyagenda okufuna ngojega yokuyimba munyimye kala munyimye rero ate nakulwa kye kinaba kitya nga mala tufumbidde nga mala koze buli kimu kyonna kitegeeza eri mali kwata bugi si kitegeeza na mala gendo gikola muri kuma tubakera twebake bwebasi kulira enchanjagala enchokera nonaba nondayo ne webaka olobjala bedi enchanjagala nkere nteke wo mutwalo ate mono nanna abantu kulira nteke wo mutwalo ozeke kameza nzijeyo ngoye ziteekaawo kwegamba mpe ebiragiro byange ate nsange wenkoko nga wabadde abinkola kozo wanji mama nti ye kyenjagalira enchakameza kamukyala anti oba yambadde ekiti ky'omusajja na yategere ki omukazi kyakola ki ebintu mwabi kwata ubijjude women is the kitegeza nti nokole byabasajja bibadde bakola anedda ninatula ne munkola just unakonga olalo na celebrating ate cyandi badde nti nno akolo mwami ali kufuteko out ne mugenda ko out ne muko kitegera bitegera abasajja balina love enkaddo bamanyi gwe ate balenga bino galina inagogamba nedda chichi ina gogamba oya ali akulumye nedda abasajja nze nanti ndi mukazi njogera ku abakazi nabo guli mulabye abasajja bannange mu upgrading baba yodda gamba ku bakazi ba upgrading buli kiseera mukole emibiri musale mbuto wololo namwe mu upgrading mwana logo abasajja bava yodda kati bali mu digital omusajja kati atali mwana logo onakole chamanyi muchalanga ino kufuna ebimuli ninokera ku Valentine wafuna ki ebintu ata onange bavude yoba nino mwono n'abantu kubali bajagano kimu wanyige dinawulira Judy ne success bagamba tunofuna ebimuli tujaguza lunaku lw'abakyala ninanja abakinena kwendera zonna zonna ebiruma abakyala bingi obuyimba obwo tutandikidde naddala kana kasofi nantongo kalina message nene kayiseeko emyaka tetubulese kwejalabya kana akasembyeyo nga bakyamwita kasofi bulungi nnyo abaana b'abaana mubawo obudde olunaku lwaffe luno kugezaako kyokola buli program ezisinga zonna olabako mukyala kugezaako kwogera bulijjo bwakuwa bulijjo bakuwa obudde bulijjo kuwa anti luno lunaku luli special mati nali mukwogera ku gwe kati nga mwabafumbo kwogera n'abalanga ffe nze kinnuma mwono n'abantu tetono n'abantu by the way wana wetuyimirira ne tutaasa abali bonna bantu bangi betusobola okusevingira obufumbo bwabwe nga badde bugenda kutabuka lw'akantu katini nnyo naye kulaba kyala nagana eddawe nalaba success ne Judy ku podium kyali bwekitibwe oba oliawo nakyusa ate ekirala abantu abasinga bakola ebintu naye nga bali mu butamanya nga bwe batambulira kakati musajja gwandaba okwagala omukyala wo obulungi bw'olina okumwagala mwagale eyo sinsobi kata yena abakyala bangi akola atya bonna baagale nkutumiddeko nnyo Haji Kamoga ati y'omu ku bo Haji akirizibwa kwa ale kino kya Haji bonna atambula nabo bonna ano ate kakati wagamba nti out bonna oba omukolo bonna yakimala Haji yesobola era Haji levo nene bachaye bona tebatoma naye twogera ku basajja nga teyesobola nagatta abakyala bangi kwegayeka nyina naye kati abaana b'abandi abo bakimachi ewo omuntu ateesobola nakyo kintu kikulu ate nga bangi lwaki bagenda bakimanyi teyesobola bamufuukidde ekizibu lwaki tebavaayo balimba nnyo asobola okukwana ng'oliwe mubende nakugamba sirina n'agenda Masaka nakwana n'agamba sirina kati wamumanya olunaku process by process yes process by process kati wamwetegeera oba tekyenakyo oluusi oli lubuto obategeera ng'ovaayo lwaki weesiba mu mbeera gy'otasobole telyokuba omukazi kirimu ebintu bingi ogumira bingi nnyo kati kyokola oba osazeewo okuguma gumira ddala nedda mukwano kati olunaku olw'enkya by the way zezo ensonga zetugenda okwogerako kati ndaba wange oli eyo mukwano woba wooli ngozira bamushi olunaku lw'abakyala nina ekyakyembuuza omukyala ono abaana embagere nti bagenda bayinza okuyomba naye ekiri bwe kiti omukyala nga wazaala omwana n'omulekawo nawe okkirizibwa celebratingibwa akkiriza nanti linda omukyala asikwe kuzaala ekitonde kyonna kyonna ekikazi abeera mukyala olunaku n'omuwala tenakuzaala abeera mukyala olunaku lw'enkyala lulimu era ekyenjawulo okusaidi ya gavumenti oli mukyala President Museveni oba president waffe ow'eggwanga lino
balina enteekateeka enjawulo balina projects nyingi ze bagenda okulonkinga olunaku olw'enkya ez'abakyala ozitongoza mu butongole ezibadde zigenda mu maaso era nga enteekateeka zibadde nyingi olunaku olwali actually bagiyita abakyala bakulembeze leadership council ebadde mu State House wali Entebbe ng'emuyitiramu bye batuuseeko ng'abakyala mu ggwanga muno nti muzeeyi kintu kituuseeko muzeeyi otwagedde wano muzeeyi wano wakyabulamu byonna byonna. Abakyala baffe betulinako tukyali nnyo mu ndongo eno kubanga abantu actually ne wano ku kampuni yaffe bannange baburakeija like mulimu abantu abeetaaga nga tunatandika ne gwe tuleeta omukyala just okemudakika emu babbiri Judy ne Success muli bakyala ani mukyala kigwenyumirizaamu wano me a speaker waffe wamone Nabbanja obenyumirizaamu nnyo bakoze emirimu minene bannange sibiika okubanga yali kakyera nange wajja kitegeeza Judy ani gwenyumirizamu gwogamba nti nange embeera ng'omukyala ngamba ono omukyala tukiikirira nnyo mu mbeera yonna wano ngenda mubagamba maaso katumirako nnyo maama naye Nabagereka Sylvia Nagginda nze always omuntu gwe celebrating mu lunaku olw'abakyala y'omugenzi mami wange kozi ye hero wange ndabira ddala nga alina omuntu gwe yaleka ku nsi oba abantu be yaleka ku nsi kye yatuteekamu ekyenjawulo naye bye yayitamu by then ng'akyali mubulamu bw'ensi kituufu nnyo ddala ndaba nga ye hero wange may her soul rest in peace n'abakyala abalala then abakyala bangi ndijja bayita mu kunyigirizibwa ate nnyo waliwo omukyala ng'ovudde ku bana baspeaker abaani waliwo omukyala gwe nalaba story yatambula nnyo yagenda ebweru eyo n'akola ssente n'akoma wano nabeera n'omwami we omwami n'amupangira ne bamutema omwami yali mu lukwe bagenda okukola ebyo ng'omukyala ali lubuto ne bamutemako omukono biki ng'omusajja yagala kumutwala ssente za bbena z'ebweru mukama n'amuyamba n'adda engulu n'azaala omwana bw'ali kati waliwo ebintu ndijja ebituuka ku mukyala Success omwana oyo wamuzaala waali bati olituula otya n'omugamba nti kitaawo okufuuka omulema kyava ku ye olw'okuba nti yafuna omwoyo omutini ku busente ate nga nali ngenze ku lwa famire oba kitegeera kati nze abakyala we batyo ndabira ddala nga ku lwange ddala bazira yayimirira nakati waali nkyamufolowinga waali akyayogera naye olabira ddala nga naye nga gyatu celebrating abakyala bonna bonna abavudde kulaba nti balwanirira eddembe ery'abakyala mu ggwanga muno abakyala abavudde okukola emirimu ne bafuuka ekyokulabirako mu ggwanga muno abakyala abatukulembedde obulungi wakati speaker palamenti yonna okitegeeza arm of government eyo yagikulembera tulina mama Nabbanja lead of government business side eyo yatutwala tulina bangi nnyo mu biti ebyenjawulo mama Nabagereka Obuganda bonna abukumye abakyala baffe bano nga tuzeeko wansi okeera ku makya okujja okola n'osanga abakyala nga beera enguudo n'osanga abakyala batadde ebintu ku kkubo nga tebeebaka bakola nga abasajja bali ku bitrera baleeta bintu kuva mu byalo okitegeera bakambana era Judy nanga wenyini by the way sinza butasiima mama anzaala Harriet Nansubuga era sinza butasiima mama anzaalira abaana Dora kugamba labera nga abakyala bamuwendo nnyo mu ggwanga muno nenga okay tugenda mu maaso mweyina bannange namugambe kushotsa kete mugamba mani be bakubazira abo bemmanyi baba bannange sibya bale nabawala bali mu industry because tuli all about forms zone za social media because guno mwaka tuli all about this media and print bichi so namwe abawala nga muyise mu hustle ba boss nga bagira ne no hustling okubeera nga atawo kyaliwo oli wakabi man kale otutandika ensonga z'abakyala nga omanyi nti abakyala kitundu kinene nnyo ku nsi tusobola kuvaawo era awo wenyini tugenda okubeera nga tutandikira Irene Namatovu bananga oyo ye omanyi omukyalo oyo ye oyogera ku bakyala ndera mu nsiike eno ey'okuyimba nsiike eno ey'okuyimba oyo mukyala nnyo ate mukyala omufumbi mukyala representing bulungi eggwanga strain y'omu ku bakyala abenyumirizibwamu waliwo n'abakyala abafumba kati nga bagamba oba oli awo omwami wange alifuuka nga honorable n'atereera n'abivaako n'atereera twamugateko neddala mama Kakuuto mama Payasi nabakitegeera beba abakyala abawa abantu essuubi ng'omwana omuwala ali eyo takyatya kutandika na musajja we ng'amanyi buli boolwo mukama n'abantu mulimu abasajja abamu naye nga bw'otandika nabo mullo bamala ne bakutuuka mu maaso ne bavaawo babujingo nze kinnuma nnyo ekyo omwana omanyi kinnuma
n'abakyala bangi olese n'abasajja ne babula naye kitera kuba nnyo ku basajja abakyala ne babula oyagala nkuwa ekizambo ng'ayagala ne sente z'omusajja bajja kunyigira yagala nga beera amune bugingo bakola sente ne Teddy olwatuuka mu maaso n'agaakandeete Suzani tetayo muwala example omukazi basajja mmwe mulina ekintu kimu kye mwerabira ne bwonyonyola abantu 10 nga ensi emanyi omukyala gwe watandika naye from zero ne wamukuba ajja kusigalayo mukyala ajja kusigalayo mukyala sibayo batuna enenagwashe kubanga nga celebrating a Women's Day kikyosinga okwenyumirizaamu gwe ng'omukyala ali mu music industry njozayo z'abakyala bonna okutuuka ku lunaku luno lwa Women's Day buli mukyala yenna gy'ali era tukoze ebintu bingi nnyo ng'abakyala ekitufuula ab'enjawulo ekitufuula aba heroes ebintu bingi nnyo kati watunulyanga mu industry nja kwogera ku bakyala abayimbi sigenda bamentioninga naye bw'olaba abakyala abayimbi bataddewo ebivulu emabegako waliwo ebifo ebyali ebimu nga byabasajja era ng'olyaga ekyo omusajja yakisobola omuyimbi naye kati abakyala bagenda mu bivulu ne bajjuza kugamba okiraba nti achievement eyo nnene nnyo improvement nnene nnyo mu bakyala. Apart from celebrating you gwe nga gwe muntu ki omulala gwo celebrating omukyala guno omwaka mu art industry? Bamuyita omukyala Mariam Mudagire naye nga abakyala bonna omukyala Joan Takawalya big up omukyala Nandujja mwena amba celebrating muli bakyala b'amaanyi omukyala Halima mama Halima mwena muli b'amaanyi naye nga omukyala wange omuzira omuyita omukyala Mariam Mudagire nzize muyigirako ebintu bingi she's humble. Irene Namatovu omu ku bayimbi abakyala bali celebrated mu ggwanga muno omu ku bayimbi abakyala abatwalibwanga ekyokulabirako era omu ku bayimbi abakyala aba inspirinze abakyala abalala abasinga actually ne Mariam Mudagire and by the way omukyala oyo ng'afunye chance ndabye abayimbi bangi abakyala abamutwalanga maama Spice Diana wabako nekyagala okwebuuza addukira woyo I think there are many ababikola we batyo bangi naye nga tukugamba nti akokunya kali kamu kokakoina okwesiga okuva mbanafe awabiva organic genda bugenzi lero tusiddeyoko abasibawo nga njagala nga munaye emirimu tugikola Dr. Mulabyeko era n'atwebaza agambye emirimu gitambulira ddala bulungi asiima nsanzeewo olukalala lw'abalwadde nabo ne mbabuuzaawo ne mbagamba mujje babajjanjabe. Dr. Richard Senjobe asangibwa ali ku Access Building opposite hotel Sojuvalu kakati ogenda kubanga akujjanjaba ki munnange no naawe alina omugejo ogukugezzeeko obususe agenda kubanga akukolako genda bugenzi omwekwate ate manjagala gejo era byonna bikolako kano kakola katyako gift hibiscus kagogola emiswawo kanywa owomerwa naye ng'atera oli mu kwejjanjaba munda mugwe lunaku lw'abakyala lwanca celebrating abakyala mwenna temukisusa nnyo muno mukwano tulina okukisusa ndiyo ate era abasajja badi banajjaddi oza kyono uno mayi okisusa nnyo nakyono Men's Day yoddi tujja bawana na muhoro. Tuna Father's Day. Olaba fe tulina women nini sana. Tulina bingi. Tuchali kuna matovu. Namatovu. Tuza muva. Ngambire tukisusa. Amanange ngande kamuveka ate munayitoka. Ezikiriza. Ezikiriza. Etumuwereko. Ale batongere namatovu. Ata inezo ngenda za kutegeeza. Watugera tunywa producer Kibanga tuongere watugera mu art industry na ddala mbakyala zina we ziyambira. I don't think ndabanga ebintu by'entale ennaku zino ebigenda byaggwako dda actually entalo kasitazijja abantu tebabifanako balabanga kwegamba oba bali abantu abeekoza ne just respect tulina kubeera ne respect to each other ba artists buli omu alina okurespectinga munne mu ngeri ye yeah. Gwenga gwe kikyoliko essaawa zino kikyofumbira abawagizi? Right now nina project gye tulina ne honorable tulina collabo yaffe video gye tusuubira okuba nti ssaawa yonna abawagizi bagenda kuba bagiraba so kyendiko okujjako ninayo ne African woman of course ngera ndi mukyala nyimba ku bakyala African woman domestic violence abaami abakuba abakyala mukireke
abaami abatulugunya abakyala ekyo mukirekeraawo omukyala kyenjanjawulo abavubuka abasajja abaforcinga abawala abato ogenda into marriage when they are still young ekyo kikyamu eyo violence mugireke bannange omukyala yenna kazadde w'eggwanga mumuwe ekitiibwa obaka bw'osembayo nga owa abakyala naddala abali mu art okusooka abakyala abali mu art nze mbeebaza kubanga tulina we tutuusiza music industry tulina we tuli we are happy tuli basanyufu tulina we tutuusiza omukululo tuleese ku bayimbi abawala abato music industry tulina we tugituusizza nze kyendowooza nti obubaka sirina nnyonyonyo kyembagamba nti kibi naye just wewe respect tubeere decent tunyumirwe music waffe balabo bo bawulizaako bo waleera mu kisaawe ky'okuyimba ye bali batya era bempuliza be bandi okumpi naye ate n'abandi ewala nabo mbawuliza naye ng'okusinga abandi okumpi mbalaba nnyo Bannayuganda ono Isenga Malus Kawomera asangibwa mu maaso ga paaka enkadde ku Anet Plaza omwaliro gw'okubiri edduuka S11 era ng'alina ekipya. Omukyala ng'obadde oli eyo nga toyina bbugumu ndesikaliddisi wo kakuleete ebbugumu mu mubiri obeere ng'oli tayaali baana b'obulenzi ng'obadde toyina maanyi kati gutyasolema kyekyama. Akola ne ku nsonga endala nnyingi. Ankwanjulire Senga Mirembe owa Mirembe Natural Research Products amakaago gayuuga oyagala kubuulirira ng'ogenda kufumbirwa. Omwana yagenda okulemesa eddiya ssente ze zikuyita obuyise mu ngalo. Abaami abateesobola ekyogo ky'emikisa. Undikira omwaka guno oyingira opya. Gwe mwami omanye ekyatwala amaanyi go wandyetaaze okugazzaamu Pickstar byokola tebitambula. Yagala kwogamu kugejjamu sikini yeekutabula. Asangibwa oli ku Lubaga Road okulira n'enkulungo ya Kabaka ku kizimbe Kyengo. Ab'Ejjinja tuli ku JBC Plaza opposite ne Bus Park ku Napier Street. Abambalala tuli High Street Look Complex Lumo 15. Abo basanwa Tours and Travel bebeesigika mu kubukingira tickets wamu ne visas okugenda mu nsi ez'enjawulo. Kola kago okuva South Africa. Basange ku 67 Pretoria Road, Kempton Park. Oli walungani nga mama we byonna chegera oleso kumpita abantu bagendaga ngoleso musika music industry tuba tulina okunyiriramu because tewali nnyo bitutawaanya tugenda tubikendeeza Mayiko okola mulimu ky'omutuufu. Nze nnyimba bwe mba siyimbye ntunda amataka n'amayumba. Abantu nga badde bakuwadde mulimu mulala. Gwaki? Oba oli awo wafuuse baawunsa abantu babiri ku ttaka. Siri baawunsa naye nga I respect the bouncers. Bannayuganda ono Isenga Malus Kawomera asangibwa mu maaso ga paaka enkadde ku Anet Plaza omwaliro gw'okubiri edduuka S11 era ng'alina ekipya. Omukyala ng'obadde oli eyo nga toyina bbugumu ndesikaliddisi wo kakuleete ebbugumu mu mubiri obeere ng'oli tayaali baana b'obulenzi ng'obadde toyina maanyi kati gutyasolema kyekyama. Akola ne ku nsonga endala nnyingi. Ankwanjulire Senga Mirembe owa Mirembe Natural Research Products amakaago gayuuga oyagala kubuulirira ng'ogenda kufumbirwa. Omwana yagenda okulemesa eddiya ssente ze zikuyita bebeesigika mu kubukingira tickets wamu ne visas okugenda mu nsi ez'enjawulo. Kola kago okuva South Africa. Basange ku 67 Pretoria Road, Kempton Park.
ogenda mufuna olina mufuna kubanga ejo imaka rage Women's Day. I know Women's Day omushosha agenda nende mwani koze kyegundi kyenjawulo Women's Day nomuposting nogamba nothing posting ogiyita nyangu kikyo ito posting zikalewa nawe Kama tubabalindiridde abantu baffe ab'embarara Korea High Street yego mufananyimu ku level 15 naeze biri jazija yes sengera batovu abalindiridde mugende abakoleko ebintu byonna bedroom products azirina bwejogera side yo mukitegera bulungi sisosodde oba baami oba bakyala ate gwe wamwetaze Kampala genda bugenzi wali ku nkulungo ya Kabaka ogenda okulanga omusanga era tunabutunzi wali board side wali ku chengu ekipande kye wekiri senga namatovu omwana anyira mu dduuka alye n'ogaba bannange senga namatovu onako olw'enkya n'abeerayo manyi abakyala balina obudde bungi onako olw'enkya ate omukyala oyo kati ate bwe twogera ku lunaku lw'abakyala oyo ye mukyala asaana okucelebrate tene offers abawadde namatovu oyo tene offers abawadde omwana oyo happy Women's Day senga by the way I love you so much side yo senga ngamba okitegera bulungi nnyo beba abakyala alina ensonga zo katugenda kuba mu bbanga celebrating omukyala mbolo sagala zogerako nenga senga ye tetaaga omukyala nga ddala hasola bulungi nnyo ngayimira n'agamba nti ngasira ku reasoninga ng'abasajja nanga tokubye nnyo kyonna kye bamukola bakimukola tokubye nnyo era owonye nga guntaliiwo yanore nayaza fire naye kale tugenda kugundi ku Abitex promoter Abitex onako olwaliro manya ensonga zite ziggwanga ez'abantu abafiira ku Freedom City mu nsindikagano eyo sangu kyagenda mu maaso tegunnaggwa ne Freedom City tegulwangawo okukola tegulwangawo because waliyo show ya amshayi bichi ne bagisazaamu oyo muwala kirabikera nayo teddangamu mpaka nawira bajo yewanaaga twabaga temugira temutegeka bichi yategesa olinga gwakuba polisi kyanoonyereza jukira nti waliwo abantu abamu abasongebwako nti nabo banode bakwatibwa tebakwatibwanga so polisi kyanoonyereza koti naye kyaguwa lwaki tebakwatibwanga ekyanoonyereza okulaba because eno kuŋŋaanya obujulizi kubano be bakwata abawoza ate eno kuba n'abalala balina okuleeta muki nabo balina okubanoonyezako ebaleete so bikyali awo bityo Abitex ne MC Juko yali MC ku Freedom City yali MC bolabaawo Abitex woyo mukulu kikofiira ne MC ataleko gunda ataleko bagina mask babadde onako wali ku kooti okulaba ne Abitex wajjako enkofira banna naye baba kitakireka kozo ina kubeerako kiringa mu komera ng'olina akaduukulu oba ku poliisi oba mu komera engatto biki eno birekaawo so omulamuzi omusango gwongeddeyo n'abapoliisi obudde okwongera okukola ki okunoonyereza tumanyi bakinaggwa ddi oba kiriggwa kitya naye nga zensonga ezo bakyabyongezaayo tomanya bayinza okugaa nti obujulizi oba bubuze buggweeraawo oba obujulizi buzuuse ABCD ne gundi bazza weeguti tubasalidde biri babyamulamuzi ebyo yembere badde ku makindi yamani makindi wali ku court onako olwaleero bannaye katumusabire Abitex waffe gundi yansubira yali promoting a show MC ebisaba biri ngambala gundi ka t-shirt ka Spice no yagenda n'omugoyanga alina ka t-shirt ka Spice ayina mu kimu kyonna alala shote yamukola nga nyongera okutegeeza nti senga Marus Kawomera bwe tubanga era tucelebrating abakyala njogera ku bakyala balina kye beekoleddewo omukyala tatunulira ssente ya musajja senga Marus Kawomera webale kuba mukyala mukozi Happy Women's Day mu musanga wali ku Anet Plaza opposite Paka enkadde ogenda okubeeranga omusanga gwe eyetaaza akati gusansoli matwogera ku basajja tetwagala tubageye tudde mu bukoona ba sweet muswale kati gwose kaji kubanti manyi mubagaya kirabika nze nga sirimu nkimanyi babagaya ate gwe success ine mukama judi senga Marusi mwanyinaze esonga tugenda tuzikolako waleero nze nagamba jjabi wafuna ze wamala tuli kuswala ngenda kutwala bukolokolo wasenga Marusi senga ayina package zonna ez'abakyala onaku lw'abakyala onaku lwanja atera deliveringa mu nsi zonna kiba kitegeeza nti gwe omukyala abadde tafuna budde genda wa senga onaku lw'enkya funa budde oyitayo naawe gy'oli yonna yonna
kachini togenda kwa kumulimu mukwira akasimu delivery agituuse senga marusi yakwa kutusa ko buli kimu kyonna kyonna bayina okwetereza abakyala nabo betereze kakati nina wano kididi mbu yali ase nditi suse genda ggulu amini gundi ekala moja abantu bagala kumanya kifu kala moja olugendo lwaba naye abalaba wangu naye ngubuye mati naye gundi je yalaze abera Saimo baya hizo genda yagambye ati wali tali apkanshi mbadde ntiddemu naye nkubuyire salene bwali genda Rwanda tugenda kuvuga moto abalina obwangu batuuseyo dda ati leero bamutwalidde ki asoboledde kumanya ng'akyali bagenze kusabeera abalina obwangu batuuseyo dda kati agali mu kubagalaga nti abayimbi bano wammanga bayinza okugwa mu bintu tulina Ronald Mayinja tulina Fina Mugerwa tulina Bebe Cool tulina Jose Chameleone abo bonna bonna bandigwa mu bintu bola baawo mubuuze lwaki anti nkubuulira bayinza okugwa mu bintu era kigambibwa nti abamu ku bagenze eggulu ezimu ku nsonga z'abatutteyo ze zino zeekuusa ku kirwogerako kati agali mu kubagalaga nti olukiiko lwadde lukulembera National Council okugamba ekitebe kiri ekyabayimbi wali eri ku National Theatre wali eri olukiiko lukulembera NCC side zaawo nti board eyo kirabika taamu egenda ku expiringa kyo kitegeeza nti bayinza okubanga bajja kwetaaga board empya okujja wakati mu kulwanaga ojjukiro kwaliwo nga Wuma erwanagana ne Superstar ya Chameleone jeno n'abatuuza n'abagamba mwagala ki n'abagamba mukanye ffe twagala kintu kimu mukulembedde mutya industry eno mu kifo ky'okulwanagana era bamu ne baproposinga nti mmwe muyinza ogenda ku board eyo agala ogalaga nti abakulu benjogeddeko abo bandigwa mu bintu bo bagamba nti ng'abayimbi nga bannakatemba abali mu art industry bakoya abantu abali ebweru okubategeerera yessaawa beetegeerera ekintu kino nti ekintu kyonna ekikolagana ne art industry nga kirimu balimu art ekirungi abamu basomyeko abamu bagiruddemu so tebalaba nsonga lwaki ate bafuna omanyi mukulu okero wadde bakuli olukiiko olwo nti ate mukulu okero abali technical bagenda mu maaso ne bakulembera nga bano bo abali mu kintu kyenyini ekyabwe basobola kyekulembera so ensonga ezo zigambibwa mbuze zimwe zatute ku bagundi bafine eggulu okwongera okuttaanya Mayinja teyagenze kuba mpulidde wala Antonex Fina ne Mayinja yejjeno yamuwandako deddusu yamuwandako deddusu olwedde Chameleone ali mukkuba kale kiriwo ng'omanyi nti ekikwatagana ne art industry twakkiriza nti jeno akimala ye savior so tekikwewunyisa ku makya n'owulira nti Mayinja Chameleone Fina Mugerwa Bebe Cool n'abala bagudde mu bintu ne Halima bagudde mu bintu bagenze kola kifina yagenze kola ki bo bagamba nti abantu abayimbi abali eggulu n'abala balina art abalina mu kwegamba ebitone ebyo babayise jjukira eggulu eriyo ebintu bingi nnyo eggulu eriyo entalo yavaayo asobola egundi kalamoja eriyo entalo eriyo bano bagundi bakatola solazi bano ababbente kati mu mbeera yotereeza ekitundu ekyo zizimu ku nsonga zatute jeno yagenze tereza ggulu kati mu kutereeza mini gundi ekalamoja eyo oyita abantu ab'enjawulo nti bannabitone baliwa nti mujje munyambeko ku kino bagundi bo bagenze batandika okukola jena asiime bagenda wiiki ewedde kakati guwulye jena ayinza okuyita jino olina omulaga nti nsobola okukola kino akolemu bukonyi naye Sindi nenjogera njogako naye nagamba tena kyamanyiko ku bino kubagenze gwe Sindi kuba teyagenze teetaaga kumanya Sindi lwaki nga tesekulitalewe yagenze anti wulira en arrangement yanjawulo Fina ina arrangement yenga ye nze nkugambye teweetaaga na jino kuyita gwenyiga mapeesa go tuula osirike kati bano basindi baligenda zuula nti noli bagenze nekintu bakikutula dda kati gwosigala e Kampala kati bano bagudde kino kyebakoze bakiyita kigula luggi kati abantu bagenda okgenda ekalamoji eyo gwelinda ogenda kulawala naye manyi ewatuyinza obutatuuka bano lunadda linda bapromota balina okulumba bapromota lunavaayo n'abala balumbe abamawulire bagenda ddi nedda tetujja kgenda bati ewala
olunaku lwa leero oli Karamoja basically bantu bagala kumanya ki batutte Karamoja nga uma. First and foremost, Karamoja tetuli nnyo bagenyi waliyo cluster eya uma era waliyo obukulembeze bwayo n'abayimbi baayo bali registered under uma. Twagipole branch eno twagizuula era ne tugitongoza last year. So wabeerawo any initiative oba program yonna kiri easier to penetrate tumanya nti we are talking to the right people. So John Karamoja, his main objective was about peace advocacy and food security. And to get a government, they should use artists to communicate because we are the biggest communicators. And fortunately, n'abantu tubayimbi be Karamoja bali bayeke. So nabo tubayina bwetwakola clusters zino twabagamba tetukoze clusters zino nti oba tubawe sente tetuzirina naye twagala togetherness twagala collective bargaining tukoze tutya mutulenga mu regions mu identify the problem mugambe nti no tuyinza kikola kino project tugenda gikola tutya. So Karamoja, I'm very happy it is one of the first clusters abatula ne bagamba eno there is insecurity, there is food food security is not good. So ne bagafe ngabayimbi ate katukozesa chance no when Jeno is this way, we want him to support us tuyimbe nyimba tukole tutambule twogere n'abantu on ground. So nibagamba muwandiike nga mmwe sinze kubawandiike. Okay. He wrote their concept and I presented the concept to Jeno. He was very happy. Nagamba kindly come and introduce this cluster to me. So I'm very happy. At least we are going to bring some smile to some people. I teach nyongero kubiriza clusters endala mutule mu identifying something in your regions. Katika Karamoja na NGOs nyingi. Kanizi ni trap. Ne babiranga basobola okukola sensitization and awareness. We can use music to change the mindset. Abana banyize mapeza bannaye. Nenga fina mugeruwa ekyo nakyo oliko oteekwa kigusa. Fina naye afuna ko budde. Concentrating kuye. Fina mugeruwa. Abachala betulina okucelebrate. Kati fina yeewaayo. Yeewaayo ki? Fina yeewaayo kolerera abasigadde abayimbi. Ye nevaako. Nidde kye ngamba. Kati fina agambye akulaze nagamba nti clusters nyingi eziri eno ne mu muyebye muyiya clusters amwe mujje proposing eno kati ye agenda n'atuuka wali ku lujjuliro n'asoma ekiriyo najje n'abaliramu ne mukola ekyetaagisa. Omwana asindise message yo n'agamba fina lumwali kutuka nagwenga atambula nenebuuza fina tebaka fina ali kutuka mwana yani bamutuufu namukubira essimu ndoza yali mande nemugane nti fina kirabika olina mukuba ogenda ggulu nanga amini gundi Karamoja nanga asije ngenda neunyiza fina ngali Karamoja sikulimba fina bino byagana sema jeno ne wagenda e Rwanda era fina bajja fina jagenda ne wagenda Tanzania era bajja genda nze nkubulira nga tuli mu mwezi guno gwokusatu tuli mu celebrating women's day Martin obaje ulinde abakyala banange akati omukyala Sengana Matovu Mirembe happy women's day webale kwa mchala mkozo yono yomu kubatuteekamu omusimbi ogutoko mukawano ku podium chala yasalo nagamba abasajja tebantisa nina okuteekawo sente ate nga zijjawo akikoledde no si mwezi gumu gwokka tugendera ddala no mwaka omukyala oyo alaza amangi amazibu ennyo happy women's day beautiful Joan mbagaliza olunaku olungi era nga mwabeetaze mugende wali empererwe nammere ogenda okubeera nga obasanga era balina ebintu ebirungi naddala ku mwana omuwala weddabulule bino noonya mwana abuze bakubye sente zo okwoye genda bugenzi amaka gayuga mukwano situkiramu ate kakati kankubulire encha agenda ogendayo encha ku women's day bagambe Judy yansindise 20% zigenda kubanga zisaliddwako ku bagenda okuwa happy women ne wano kasoka ntumire ku bantu bonna batulaba nga basinza ku mikulu gyaffe egy'enjawulo ku social media tu streaming live ku page yaffe yabukedde wano ndabako abakyala bangi nnyo baweereza obubaka ngera baagaliza abakyala bannaabwe onako olungi olw'abakyala Prince Danny agambye happy women's day for all women tomorrow nagamba nti tulaba nga asinziira Durban South Africa kuliko no Abdulnamir Hawa agambye ababuuzizzaako nnyo abakyala bali ku podium namukisa Justin
agambye akyagala nche mukola Chelsea Eunice agambye nti muli bakabi nnyo kuliko Mutesi Fatuma agambye amanya gendo za Madina kwa agambye she's called Madina then nabala banyu benda bakuno special girl agambye keep up good work team special girl aba kasalabe kyabagala nnyo kantumira ku mukwano gwange Medi wali ku Buganda Road court abera ko nyonga atwagala atulaba nnyo kirungi nnyo ekyo era nga mu mbeera yemu njagala n'okwagaliza bonna abakyala abali mu media industry abakyala bonna abali mu media industry kyetukola kyemukola kyakabi nnyo omanyi abantu beerabira n'omulimu gw'amawulire mukulu nnyo mu nsi muno kivula batuyita fourth estate nti ow'amawulire alaba najja n'ategeeza ensi n'agisomesa n'agisanyusa byonna biri ku w'amawulire so abakyala bonna bali mu nsiike n'ey'amawulire kyakabi nnyo kyemukola Flexilinda Father's Day. Naye simanyi Esther Boy yetanga celebrating. Okimanyi? My God. Naye mukubalwanya mubayira. Bayira abantu bamutegera butegeezi. Ne omukyalo oyo wanjawulo nnyo. Omukyala eyava from zero ngolaba from zero ne yezimba ng'omukyala. From zero nga kiri awo nga omanya abakyala tugwamu nnyo amaanyi we tumala okuzaala kasita omukyala asukka abaana ababiri abasatu abaala bafuuse feriya nga laba future ekomye naye omukyala oyo yasitula obulamu bwe nadda waggulu ng'alina abaana munaana mwenda around that abaana ku munaana ku mwenda n'apambana Stabua yamala emyaka egikulukiriza ndoza nga mu 10 ng'asula wano ku Lubaga Road awo waliwo ebiyumba ebiri awo ndoza nyumba za government ziri awo nga ennyumba Stabua mwasula yonna endabirwamu zaayiika mulimu bipapula naye nga tafa ku kiri nti ndi serebu ndi muyimbi wa kabi nze asinga okuyimba ku mikolo bajja kundaba batya ng'asulamu naye ng'anoonye n'omwana ono Stabua gwe yakutteko amagezi genkuwa bera mugumiikiriza nga Stabua because wanakyamuukirira Stabua banne abadde mugumiikiriza mu kintu kino abayita papa ng'oyizo ng'abaana ng'abantu balina yali alinye ku nnyonyi era giri nnyo sirabangako gondi anti ebintu bya Stabua munnaye bamanya na kumanya olaba bakunyumiza yakoze kino yetabitimba tetabyogerera njigala bali bamujjako interview nga omwana we afumbiddwa omuwala ng'oyinza okugamba sitayina mwana afumbirwa because it is something big okuba ng'olimu alina omwana omusawo yasomesa omwana alina amukolera n'eddwaliro Stabua gwolaba oyo n'etya n'okutya n'engamba ti banne ono yagadde ate abaana